eri oyo yenna abadde akyayina okubuusabuusa mu byamagero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine byatuuseeko. Ngenda kusaba olabe vidiyo eno mpaka lweggwako. Olunaku olwaleero ng'abakkiriza mu Katonda bajaguza amazaalibwa g'omwana wa Katonda Yesu Kristo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asabidde ku Lubaga Cathedral. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba, abamu ku babaddeyo ng'abagenyi abakulu mubaddemu Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'abakungu abalala okuva mu gavumenti ne gavumenti ez'ebitundu kw'ossa n'abayitiddwa abalala. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'awerekeddwako mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi kw'ossa n'abaana be babiri Solomon ne Shadrack Suubi ne Shadrack baaniriziddwa omubaka eyakwatira National Unity Platform card mu kitundu ekyo Eugenia Nasolo. Naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba byonna ng'obivuddeko, ekisinze okukwata attention y'abantu mu kusaba kuno yebadde flaga y'eggwanga, national flag, ebadde etimbiddwa almost mu kyaki yonna. Okwogera kw'omusumba kw'ossa n'abakungu abalala abafunye omukisa okwogera essira balitadde nnyo ku kutulugunyizibwa okulabiddwa nga kussibwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kw'ossa ne ttiimu ye nga banoonya akalulu. Sigenda kuba ate nga njogera bingi, njagala ggwe atulaba owulire era olabe ekibadde e Lubaga olunaku olwaleero. Tugenda sooka n'okwogera kwa Katikiro Charles Peter Mayiga, then nkuleetera okwogera kwa Archbishop Ssemwogerere. Boogeddewe bati ku nsonga y'akalulu. Era ino okusibwamu ekitiibwa ekyamazima bw'ogityoboola amateeka kuvunaana. Kati oli akitadde kungi ku mulongooti kapikipiki avuga bintu bye. Omusirikale n'amukuba emiggo. Abakwatibwako bwe baneefuula bannampulira zibi, ekiseera kijja kutuuka baleme kumanya nti embogo yatta bbaabwe. Anti nampulira zibaga nti bale embogo yamutta n'addamu kwatyo bwazitta. Ng'ate bba yennyini yafa. Bakugamba beera mwegendereza, bulira bye bakugamba obisse mu nkola, enjogera eyo kyetegeeza. Nze mbakubiriza kubanga ne bw'osula mu lujjinga lwa lunafu lwa lubaawo era oggalawo. Kubanga ebitweraliikiriza tulaba bingi. Kiringa bw'obeera ng'oli mu wantu w'osula ennyumba yo oluggi lwa lubaawo zikiza byuma olw'okuba oluggi lwa lubaawo tolugala era oggalawo. Emitendera gy'abagenda okulondebwa ba mingi. Waliyo okulonda pulezidenti. Temulina pulezidenti gwe mwagala kulonda. Naye omuwanguzi abeera omu. Bw'atawangula waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala bw'atawangula, waakiri ssentebe wa disitulikiti gw'oyagala anaawangula. Mu lukiiko olw'eggombolola oba anaawangula. Anti tezifudde mugende mulonde. Alright, oyo ye Katikiro Charles Peter Mayiga. Essira alitadde nnyo ku by'okwerinda ababadde balabika nga batulugunya abo abeesimbyewo. N'akubiriza buli munnayuganda ennaku z'omwezi nga 15 obutasigala waka. N'amugamba genda olonde. Bino byonna byogedde nga waliwo baminisita ba gavumenti, nga waliwo abakungu ba Ssaabasajja Kabaka n'abantu abalala. Mwabo mubaddemu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Now, obubaka bwa
Archbishop wa Kampala Semwogerere naye asinze Siradissa kwabo ab'ebyokwerindira security forces abagufudde omugano okutulugunya n'okkuba abeesimbyewo kw'ossa n'abawagizi baabwe. Era ayimiridde mu ekereziya e Lubaga n'avuumirira ebikolwa bino. Bw'ati bw'ayogedde ng'awa obubaka bwe obwa Ssekukkulu Archbishop Semwogerere. Katukomewo. Nations drift toward fear and instability. So Uganda must never return to such darkness. As a nation, we stand at a delicate and significant moment. As you know, in just a few weeks, on the 15th of January next year, 2026, Ugandans will go to the polls in the general elections. Elections are not merely political events, they are moral moments. They reveal who we are as a people, how we treat one another under pressure, and how deeply we respect the dignity of every citizen. As this important date grows closer, emotions naturally rise and tensions increase. Christmas calls us to lower the temperature, not to inflame it. I therefore appeal to political leaders and the candidates to place the nation above personal ambitions, reject incitement, and speak words that heal rather than divide. I call upon security agencies to carry out their duty with professionalism, restraint, and strict adherence to the law, remembering always that their role is to protect life, protect property, and uphold dignity. I also urge electoral institutions to act with transparency, fairness, and integrity, so that public confidence is preserved. And I encourage citizens to express their convictions peacefully, reject violence and intimidation, and Alright, obwo bwe bubadde partly obubaka bwa Archbishop Semwogerere wabadde e Lubaga Cathedral nga basaba ku lunaku luno olwa Christmas. Obubaka bw'abantu bano bassebo ne bannyabo oba ng'obadde okigoberera nnyo era ng'okyegendereza nnyo bw'obadde tebwawukana na bubaka bw'abantu balala. Just a few days ago, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi mu bubaka bwe obwa Christmas ennaku z'omwezi nga 22 bwe yafulumya era naye yateeka nnyo essira ku bakuumaddembe abalabise nga batulugunya. Era obubaka bwe gwe ssebo oba nnyabo bwafunye omukisa obbulabako. Ojja kulabanga nti Ssaabasajja Kabaka teyasookedde mu nsonga za byabulamu, teyasookedde mu nsonga za nsimbi, wabula olwatandise ebbaluwa ye oba obubaka bwe yasoose nakulamusa bantu. Era n'abagamba nti tubeebaza essaala ze mutusabira n'omwaka gwe n'omukwano gwe mutulaga bulijjo. Naffe tusabira, naffe tubasabira. Tuweebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2025. Olwamaze okulamusa n'okubuuza ku bantu ba Buganda, Ssaabasajja Kabaka yatandikiddewo n'agamba nti abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okukubwa, okulemesebwa, okulemesa abeesimbyewo, okutuuka mu bifo gye bategeka okwogera n'abalonzi. Njagala owuliriza bulungi statement ya Kabaka.
agambye nti abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okukubwa okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bategeka okwogera n'abalonzi. Statement ya social line yasoose yagambye abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe. Of course any fool newe obanga tewasoma omanyisa abasajja kabaka babadde ategeeza abatuusiddwako obulabe abalemeseddwa otuuka ku balonzi baabwe. You all know who the king was talking about. Different people mwawulidde obubaka bwa jjajja w'obusiraamu omulangira Kasim Nakibinge. Each and every prominent person who comes out to speak always condemns this violence. Tugenda mu kalulu aka 2026 ebule ennaku ntono nnyo. Ennaku z'omwezi nga 15 tugenda londa. Naye tusabe busabi Mukama Katonda because there are two sides. Waliwo abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Abanyigirizibwa bagambe this time round tetugenda kukkiriza tunyigira mu ttooke, tugenda kwerwanako with all we have ate mu mateeka. Wabula n'abanyigiriza nabo ate balaba bagamba nti tugenda kukola buli kisoboka, era twawuliddeko mwe yagambye nti buli musirikale emmundu ye erimu amasasi 120. Ate bo abanyigirizibwa bagamba tetufuddeeyo. Bwe muba mugamba nti buli mundu yagundi erimu amasasi, it is okay. Toolako amasasi g'olina ku namba y'Abannayuganda, abasigadde bagenda kweŋŋanga. Only God knows. Tambuza video.